oyogerawo ki? Mpozi nga gulina ky'oŋŋamba. Omusajja oyo bamutuleetere. Batambudde bangi bayiseeyiseemu bulidde olusu ozo batuusawo ne balinnya Kwanji? Nga kalamu. Wewe fera ku kamera. Wamma osobolayo era bw'ejja genda nabo oba baagala bo bennyini jasiganda batubagulira agendera wali kuba kweyambula ffe wetuli wamala kweyambula wamma at least Nemwino mukuyika okulaba nti omuntu akeera n'asaawa n'alaba omuntu oyo motoka baliyita kima ujawe pakali iryo hizo ya aba wamala yero ye wamala kati yakoze obuzibu atumanyi mwana bamucheyo bamusule batugaba abazadde mmwe mugayalirira abaana ne mbatuma ku luzzi ekiro abagamba baweerwa kasula omwana nawe obadde omutuma ekiro waliwo wembeera omulwadde ng'agenda sikyazayo okutuma Gwe nga gwe omuzadde. oba gwe omusanyukirako Kwanji? kyenvumirira omwana atalina omusango mukola ekintu ekyenkanidde awo kitulabikidde bubi kati kyetaaga ne tulinda abaana ab'emyaka nga 7 oba 10 ebyo tubalindire sirina Kati wamala abaana bazze nga babula bazuuka balamu bazuuka bafu ki background eryetu nze simanyi mama w'omwana bantu bagambye okitegeeza naye agenda kufa
Kageti ebifaananyi obifunye. Tufunaga amaloboozi ga recordings. Tolaba. Mwana kagere bazayo. Ate magana amaloboozi galina amakulu. Ngato mwana wa munonga tensolo bannange mwaje mulina mitima bannange mwaje mulina mitima bannange gyekizadde mu mitima gyamwe temulinamu musaayi. Mishero wange mama tawummula gy'oli. Mishero tawummula mama. Tawummula Mishero. Abakusereka basasulire. Mishero gy'oli mama tawummula. Omwalo ogutwawo. Ekizo bano beere wamala. Embozi weziti zitambula ku muku tikito. Nze Kyeyune Stefano ndi musomesa. Emabegako najja nawulira nti bufamu bagaba obulimiro. Kati nengendayo nenkola application nange nfunayo akalimirako okulimiramu nga muli kyenjagala nti singa nsobola okulimirawo muwogo nsobola omutwala wali ku ssomero wenkolera abaana baffe ne bakyusaamuko ku dayati. Kati farm manager najja olwo lwe baagaba akalimiro ne bangabiraawo. Kati olwaleero nkuba engeri gye yatonnyeko eggulo ne ngamba kangendeyo ntandika okkiriyalinga akalimiro kange nsobole okusimbamu. Actually era nabadde sirina wakujja naye ndowooza omwana oba ye yabadde ampita nti jangu onzuule kubanga olwaleero tubadde n'omukolo guli kyengera ssaawa 5 naye mukyala wange namugambye kangende genda kola ku katono ssaawa 3 nja kuvaayo. Kati nga nzija n'ebikola jambiya yange n'enkumbi nga ntandika ku ssaawa no waliwo omulabi waggulu bwe natandise bwenti okusaawa. Kati bwe mba nsaawa naye nga mpulira ekyuma naye nga ndowooza wano baasuulawo embwa ne ngamba bwe naagiraba nja giziika nenyongera okusaawa. Naye kati bwe neeyongedde okumpi n'omwana oyo waali nagenza okulengera nga nnengera ekintu ekya bbulaaka mu distance nga bwoga nti ndi mu kitooke ndi wano yali wali. Kati nga tosobola kumanya oba mbu oba simba. Bwe naagituukako nja kukola ki nja kugiziika. Naye somehow bwe neeyongedde okwerula bwenti nenyimirira ngenza okulaba nga ndaba amagulu ga mwana nga n'obukono buli bwe buti. Okwetegereza ddala ng'omwana ono taliiko na ddiba ku mikono taliiko ddiba ku magulu. Kati kyenvudde ngamba nti kankubire chairman waffe ffenna abakolera ku ttaka lya lisaaki ene Manga ye Mwami Lukwago. Kati nemukubira nemugamba mukooli luddawa tindika nemugamba okimanyi ennimiro gye mwakampa mbadde ntandise okusaawa naye nsanzeemu omuntu omwana mutoototo. Nagamba olimba nemugamba waali mufu. Kati Mwami Lukwago n'atandika okukubira abakulembeze banne yatandikidde ku chairman w'ekyalo
n'amukubira chairman w'ekyalo naye n'akubira poliisi. Kati bwe mbadde nkyali awo chairman ye najja n'antuukako mwami Kibirango Vice najja ne tubeera naye ku siini era tubadde tukyali awo ne chairman yennyini mwami Serwadda najja. Kati bwazze ne wabaawo abagamba nti ewamala eyo twawulira balanga omwana eyabula. Kati chairman Serwadda kwe kukwata essimu n'akubira chairman w'eri ewamala. Kati bw'amukubidde asoose kuba nnamba naye nga si yeyo alina omuntu gwakubidde nti mpe ennamba ya chairman naye gyamuwadde tebadde ntuufu. Naye bwazzeemu n'amuwa entuufu n'akwatagana ne chairman w'eri. Chairman n'agamba kankole kandabe defense wange tulabe bwe tutambuza ensonga eyo ne poliisi. Kati meanwhile eno mwami Serwadda ne bamukubira we tubadde ku siini abapoliisi y'e Kawanda ne bamugamba jangu e Kawanda okole statement. Kati bw'abadde agenda ng'ate nze nina piki ate nga nze nabadde nsaawa ne mugamba kyandibadde kirungi ne tugenda ffenna ne tumuteeka ku piki ne tugenda ku poliisi e Kawanda ne turecordinga statement twalipotinze ne banzijako statement neya chairman ne bagimujjako neya chairman ebadde eggwa ate chairman ne bamukubira essimu okuva eno ku siini nti taata w'omwana alabise okuva ewamala. Kati nno ffe neeri ne tumaliriza ebya statement ne tujja n'abapoliisi wano kati era bwetyo bwe tuli. Erinnya ogambye wano? Kyeyune Steven. Nze Kyobula Nta nga mbeera ku kyalo bakiyita Wamala Taba. Lwali lwa Mande ssaawa nga 10 ne tuli ekyemisana. Omwana yali alina mukwano gwe omu nga muto nga ye yaliko omukulu omuto nga wa myaka 7 omuto nga wa myaka 4 omukulu nga wa myaka 7. Kati bwe baamala okulya ne mbagamba Michelle mugende wali ku bbowa wabbowa eri kumpi n'ewaka muleete amazzi enkya tugenda kukola ki tugenda kwoza engoye weziri mpitirivu. Kati bbowa ennaku zino kubadde kubeerako abantu amazzi gabadde gaabula okuva mu Desemba nga kuliko abaana bangi. Kati omwana n'agenda ku bbowa okukima amazzi kwaliko abaana bangi era omwana n'asena obudomola bw'amazzi buli 5 bubiri. Kati omuntu atamanyikiddwa omusajja bwe yasanga omwana n'amugamba tugende nkugulire ekiberenge naye okusinziira omwana ono omuto gwe yali naye kuba yayogera kiraga nti omwana ono mukulu eyamutwala yali amumanyi kuba teyagenda ng'amukutteko. Omwana omukulu yagenda atambula ne bagenda. Kati omwana n'agoberera ng'oli akola ki amututte ali mu maaso. Kati bwe baatuuka bano abaana bombi ono omuto n'amugamba sigala wano ku kanisa ya Njovu sigala wano Michelle agenda akole ki akuleetera emberenge. Kati ono omuto n'atuula oli n'agenda n'omusajja. Kati kano ne katuula kati zaagenda kati twali tukyali waka taata we n'agira omwana yagenza okuleeta amazzi nga takomawo ne mugamba abaana baabali kwe bali bangi ku bbowa. Kati ne bagenda ku bbowa esooka nga taliyo ne tugenda ku bbowa ey'okubiri nga takola ki nga nawo taliiwo. Kati taata we n'agenda n'ayita kakulu ke baali balina gye bakasubira enviiri n'amugamba Namatovu nga siraba Nabukenya twamutumye amazzi naye ku bbowa takola ki taliiko ate nga bwe yalaze. Kati Namatovu ne bajja ne taata we baba bajja ne basanga nga obudomola bakoze eki nga babulesaawo okumpi n'ewaka wennyini. Kati ne basitula obudomola ne bakola ki ne bagenda. Bagamba ne tulowooza nti omwana ali mu muzannyo ne munne kuba bombi baali tebaliiwo. Kati ne tulinda omwana bwe yakoonera essaawa emu bwe twatandikira okubazaako kati oli munne ng'atudde ku kyaki eriraanye essomero lya Njovu. N'amugamba okola ki wano? N'amugamba ninda Michelle agenze n'omusajja kukola ki kuleeta mberenge. Kati ye n'atambula n'amugamba tambula godde ewaka. Kati ne badda ewaka.
kati ffe ne tubeera ewaka ne tutandika okunoonya omwana ne tubuuza okugenda okubuuza akaana nti Nabukenya nti Michelle agenze n'omusajja omugulira emberenge nze ne bandeka wali nga ntudde kati twatandika okunoonya omwana okuva ku olwo okuva ku Mmande essaawa nga 11:30 tetuddangamu kulaba mwana. Tuyisizza ebirango ku kyalo, tugenze ku lediyo y'oku kyalo, lediyo mata tutaddeko ekirango, tutambudde ku kyalo konna tusuze tunoonya okuva ku Mmande tunoonyeza omwana nga tetumulaba. Kati obaddeyo omuntu abadde akuba essimu, yasooka n'akuba essimu bwe twateeka ebirango ku CBS ne biyita nga tulanga omwana. Kati omufere oyo n'ajjako ennamba y'essimu n'akubira ssenga w'omwana n'amugamba mmwe mwabuliddwako omwana nti ye sooka onteereko airtime ne bamuteekako. Kati n'addamu n'amukubira n'amugamba mumpe ssente z'amafuta kati nazeera ne bamuwa emitwalo 3 kuba yasaba lita 6. Kati wano okuddamu abadde akubira taata we essimu ng'amugamba ng'akyusakyusa ebitundu yasooka mugamba ali ku Kyekabumbi. N'addamu n'amukubira n'amugamba ali Ssekanyonyi. Kuba yamukubira n'amugamba jangu okime omwana naye musooke mumpe emitwalo 4.7 muve eno Busunju munsange Ssekanyonyi. Kati ate n'agamba munindemu eddakiika 3. Bwe twamulinda eddakiika 3 okuddamu okukuba essimu n'atugamba ali sayidi z'e Bunyankole ng'oyise ekabeerebere ekyalo nkyerabidde. Kati jjo lwonna yazza akuba amasimu nti bamuwe emitwalo 4.7 agende ewa chairman akole ki amukolere ebbaluwa ya LC ekakasa nti yalonze omwana. Kati ate olwayo tukedde kufuna mawulire ga nnaku nti omwana baamusudde ne Kawanda. Ayinza okuba nga ali mu kkobaane kuba omuntu eyatwala omwana abadde amumanyi bulungi nnyo kuba omwana ogendayo gy'ali okumugoberera omwana yagenda eri omuntu gw'amanyi abadde muntu wa munda naye lwakuba ffe tumumanyi naye nga okusinziira omwana teyakwata mwana ku mukono nti akole ki omwana ye yatambula n'abalala ne bakola ki ne bamugoberera nga ye yakulembedde mu maaso. Kati abaana ne bamuvaako emabega kuba balaba ku mwana bamulaba ffe yatuyiseeko wano nga bagenda ne munne naye ng'omusajja takola ki. Kati ye yamusanga eno mu maaso nga ku ssomero ly'Enjovu gye yamusanga okumutwala. Kati munne n'amugamba gwe tuulaawo ono agenda akuleetera emberenge oli n'amutwala ng'atusaba ezo nti kuba binaku abadde agenda ayongerako kitegeera asooka kusaba airtime n'agamba ez'amafuta muleete. Kati ate olwajjo yagize kati abadde akuba ng'agenda akola ki ayongezaako omuwendo ng'akyusa ekintu ekirala. Saba gavumenti ya Uganda obwenkanya eri omwana wange ayasa omwana wange asasulire gavumenti abapoliisi bannange munyambe muzuula omuntu oyo yatuyasa omwana wange Nabukenya Michelle afuna obwenkanyi Nabukenya aleme genda bw'atyo Nabukenya Michelle afune justice nsaba poliisi munyambe gavumenti mutunyambe mama omuntu oyasa omwana wange asasulire bannange. Naye ekyengu gye badde bamutiddeyo naye bamutemako engalo bamuyiira amazzi omwana wange yafudde bulibuze. Omwana yafudde mu bulumi. Omwana yafudde mu bulumi naye nga kiki kye tuwakola okutta omwana mu bukambwe bwe butyo. Badde baŋŋamba nti mbasindikire ssente ampe omwana wange. Nga bagamba ssente mmeka? Yasookera ddala era nga y'omu twasooka musirikira time wa 200 n'agamba omwana ali ku Kyekabumbi. Ate olwamala oli n'addamu n'amukubira bamukubira n'amugamba ate kati mpeeza amafuta liita 3 noonya za liita 6 ndeeta omuki omwana wo. Kati n'obawo omukyalo omu
n'abaako kyakola ne tumuwa ennamba eyo n'amukubira n'amutulakinga. Kati wabaawo ndowooza waliwo yamugamba nti bali kutulakinga essimu kolaki. Kati ono ye yayomba buyombi awo essimu n'akolaki n'agijjako. Ayagala ssente. Kati enkulu teyasulako nkeera ku lwokusatu neddako. Yaddako n'agamba ayagala ssente ezaki ez'amafuta. Kati ava Lwamata ali gundi aliwa Busunju n'agamba apakinze emmotoka ali Busunju tumutereko ssente agende wa chairman anoneyo ki omwana ntumuterako emitwalo 3. Bwe yatuuka nti owa chairman yasooka kuŋŋamba chairman simusanzeewo nnindaamu katono alina emisango gy'agenzeeko waliwo ente ewa piki atomedde ente naye ntumizzaayo gundi wagenze munona nanzijako essimu. Kati olwaddako nankubira so chairman wuunazze. Kati chairman n'abanga mpa chairman n'akola ki oyampa chairman kyabana gwe mwami Bukaya John nti ye gwe taata Michero nti essebo omwana yabula ddi nti ku Mande tikakati wano nasangawo lipooti waliwo kabbaasa akaleeta omwana nga kamusudde naye nasanga ko kagenze saabajjako nnyo ki statement omwana yakola ki wali kyenva mugamba mpankola ekimba njogereko naye naga omwana yakwatiddwa omusujja nga wobimanyi omwana tuttewa mu ddwaliro naye nga mpulira eddoboozi lyono yakyusizza ki bwayayagala nga okwogera oluki ate mba ndi awo nga ngamba erishingira omanyiyo kyali kati kabbaasi kamututte kubanga kampuni onaze okunona omwana kampuni yemu kati tuli eno ishingiro nemwa ishingiro mumanyiyo ng'oyisiza n'ekaberebere nti essebo naŋŋamba nanga kati ngenda kuyamba sindika emitwalo 47 kuba mbadde nteekako ebiki ebirango ne mugamba mukama wange kannoonye ki akasente kampiteite mu bantu bampa akaki akasente olwamala n'akola ki naŋŋamba nemugamba nkyanoonya kasente ndi mukuyita ayitamu mu bantu kyava kubira oli yasooka omusindikira 3 kati n'amugamba oli yamusindikira 3 n'amugamba nange nti kamobile money kabeera wala engeri gye ndi mu kyalo sinnakola ki sinnatuukawo naye n'oli aŋŋambye ali mu kukola ki ali mu kunoonya kasente abantu bakola ki wanjikojja tebansalirako nti twagala emitwalo oba 5 oba kakadde oba 2 adda ajja nsaba ssente bwezi era neerero mbadde ndi wano nambipinga nemukubira simu njiwadde n'afanda awo n'ayogandezera owulidde abadde asembyeyo nga ŋŋamba ayagala emitwalo emeka 47 akome wandeetera omwana wange ettaka ekitiibwa kirisi keggwani Bukenya John omwana twali ku bbowa kati omwana n'ajja n'agamba omusajja n'ajja n'agamba ntunne taata we n'agamba nkuwa eggaali osobola okumpikirako nenjitwala nenjipika oliwo omukazi eyaŋŋamba njipike nenjipika kati twali twakamaliza bwe tuti netugenda ku bbowa omwana n'agamba ntunne gwe newamugamba twalayo obudomola tugende tukole ki tugulire ekiberenge netugamba netugamba nga waliwo ebiberenge genda omugulire wanyi n'agamba akangende mugulire eno waggulu ewa mukwano gwange tetwaddamu omulabako okuvako olwo yamusangawo kubbowa namugamba tugende tugulire ekiberenge netetwaddamu mulabako era twali tumanya amumanyi omusajja yali ayambadde atyo olwo yali ayambadde ekikoofiira ng'ataddeko wano obuntu ekikoofiira ng'akibisse bw'ati akitaddemu bw'ati egudde mu kitundu kino zobadde essaawa nga emu n'eddakiika 3 muganda wange ono omukoddomi wange nankubira naŋŋamba ekifo kye mwampa okulimiramu nsanzeemu omwana wa myaka 89 afudde era tutidde nga omanyi abazadde tukubira abafunanyizibwa n'enkula chairman LC1 LC2 n'abatuuze bonna tugenza okusanga omwana nga waali yavunda yavaako n'oluliba tugenza okuba tukyali awo okusinziira ku mbeera olwo omwomi asoose okujja omukyala n'ekifaananyi ng'alaga waliyo omwana yafa ate tugenza okulaba nga ekifaananyi kyatuuse kya mulenzi atono nga muwala so akaseera katono newabaawo ate era avudde wamala natugamba omwana wange agenza okunyonyola akasaati akapale akasikaati ne bunigina nga ye omwana waabwe batugamba balangako dda badde babasabaasaba ssente
kati information gye tulinawo poliisi ezze egenda kujjawo maiti osi atuuse akutte obudde n'abakulembeze bonna nitwongera okukubiriza abazadde mwongere okukuuma abaana kubanga batugambye nti omwana bamusanga ku bbowa ne bamulimbalimba n'ekiberenge ate kiraga information gye tufunye nti yamulimbalimba n'ekiberenge ng'amanyikiddwa omwana yali amumanyi naye ng'abaana abanene tebamumanyi kusinga ku mwana settlement gy'akoze naye tuteesa abazadde mwongere okukuuma abaana babeere wakati tukyesi kati bantu n'abaana neyanza nnyo neyanzegesera. Erinnya Saalongo Lukwago Kawanda. Erinnya Naranga chairperson Erositu Kawanda. Ekyamazima kitalo nnyo kitalo ddala. Esawa zibadde ng'emu mutuuze nankubira essimu ne baŋŋamba nti mu research eno mwazi chairperson w'omuluka waliyo maiti eriyo. Tutambuliddewo ne chairperson wange owa wano ne tujja okutuukawo ne tusanga kituufu ng'omwana yattibwa. Ndowooza ekinene nnyo ndowooza abadde amazeemu nga weekinnamba. Ne tubeerawo ne tukubira poliisi. Tubadde tukyali awo engeri amawulire gye gayitinga nti bazadde b'abaana tugenza olaba nga bakola ki nga bazze. N'ekyamazima nze nvumirira ebikolwa ebyo eby'abantu abatemu kubanga kyentegedde ku maama w'omwana nti yali bweru abadde yakadda naye baamuggyamu ensigo. Kati omutemu ono kitegeeza azze kumalawo ki famire kubanga ne maama w'omwana embeera gy'alimu asulira painkiller kitegeeza naye ajuliridde kola ki kufa olw'omukwano gw'omwana we. So tuvumirira ebikolwa ebyo naddala ewamala lwakuba nze ndi naye bwe tuwulira ebirango wamala waliyo embeera eriyo kyeka kiwamba abaana muki mungi. So tukubiriza poliisi y'ewamala etuyambeko okunoonyereza omuntu oba gye tutegeddeko abadde akubiranga abantu bano amasimu. Bantu bano si kubajajinga simanyi muntu kiki yabanoonyezaako teba yabanoonyezaako bugagga okusinziira embeera gye balimu. Maama yali agenze nabweru kuyiiya kasente ate n'asangibwa nga yagibwamu ensigo. Ate era ebintu bya Katonda bizibu ate n'abeera nga era yafiiriddwa omwana mu mbeera efaanana bwetyo. So tusaba Katonda agumye famire empa abazadde tugezeeko okukuuma abaana kubanga ekyamazima kyo kyombuuziza kituufu. Lunaku lumu nina we nali baana bato myaka nga 2-3 ssaawa 4 nga maama abatumye ku dduuka era omukyalo yonna yogera naye naye ng'ate weyo wene waffe Kawanda naye ssaawa 4 naye singa omutemu akozesa advantage ekwata omwana oyo kitegeeza naye aba alina okuttibwa. Saabazadde tufube nnyo okukuuma abaana naddala ebiseera by'oluwummula ate n'abaana tutandika okubabuulirira. Abazadde tunoonyeza nnyo ssente ne tuleka okukuuma abaana baffe. So nkubiriza abazadde tukuume ki abaana baffe. Nsonga eno poliisi ekoze kisobola. Chairperson agembu bw'ayogera. Amanya gange nze Serwada Stephen chairman w'ekyalo Nkokonjeru mu Muluka gw'e Kawanda. Tufunye enkyukwe batuleetedde oba baatusuulira omulambo gw'omwana mu kitundu kyaffe ekyolwaliro nnyo ng'omwana abadde wa ku kyalo Wamala era mu Muluka gw'e Wamala mu Nabweru division era abazadde be bazuuse naye nyongera okukubiriza abazadde okutumanga abaana mu budde nga bukyali ate era afeeyo okulaba nti omwana amazeeyo eddakiika 3 oba 4 oba 5 olugendo mbadde ndusuubiramu eddakiika nga 2 lwaki amazeeyo eddakiika ezo tuleme kulagajjala nnyo kubanga omwana mutumye oba omwana bamutuma batutegeeza bamutuma ssaawa 10 naye okutandika okumunoonya bamunoonya ssaawa emu n'ekitundu naye ng'olaba nti olugendo okuva ono okutuuka wali lwa ddakiika nga 5 naye abazadde nabo tebaatwala ki obuvunaanyizibwa. N'olwekyo nkubiriza abazadde bonna mutwalenga obuvunaanyizibwa okulaba abaana bano omwana mutumye ku luzzi aluddeyo kiki ekimulwisizaayo agenze ku muzannyo oba waliwo obuzibu obuliwo. Basebo ensonga yange ey'okukubiriza abazadde basobole okuba nga bafaayo nnyo ku baana baabwe n'omwana naddala bw'abanga muto nnyo tomutuma nnyo ku luzzi wakiri mutumireko omuntu omulala omukulu. Okay. Pikipiki tujjeyo soko veyo bebi bagezi basobola okulinnya motoka oba bukiina agenda agambye yatukoze abamanyi
Bado bajja mu Ila batira abantu bagambe ne bamusula kubeera omuntu ayita nga tamunya kivu na wano ddagala mpaka nti bategeera abaana bange kume maama Already, I'm going to